Kalisa yange eriki edira omukyalo omunaku ng'eno njagala ani Archbishop Mugalu buli gyagenda agamba kalisa lye kalisa luli yavaako ku lunaku lw'omusalaba yatambula ng'agenda abuulira njiri ki eyo gy'abuulira ng'ataagoba abantu goono njagala Mugalu yennyini ajje amenyewo kalisa ye azeewo mukadde ono oba si ekyo akkiriziganye naye amusasule bulungi meseji eno nja giwandiika Archbishop Mugalu oba ddala eddiini eyo gy'abuulira enjiri ntuufu gye yakulira ebigere omukyala amusasule amuzimbire ennyumba endala amusozeewo n'obwe oba si ekyo ekkanisa gimenyewo omukyala dewo olwo Katonda lwasanyuka bayibuli gyayogera egamba nti sacrifices bino tebisanyusa Katonda bino byansi ebisanyusa Katonda kwe kulamira abantu. Minisita byonna byabadde ayogera ekisooka teyakoze kunoonyereza kumala era sonalo minisita bw'obanga oyingira mu bintu by'ettaka si byakupapira ebintu by'ettaka byetaaga kwetegereza wawuliza sayidi emu naye sayidi ey'okubiri lwaki tewagiyise era ekirala ku kyo ebyokola bw'obanga tosoose kumanya background ya kintu lema okubipapira kubanga ekkanisa eyo eruddewaawo okusinziira ku ggwe kye walabye n'abantu kye bakugambye kuba nkootinga biki bye wayogedde n'ogamba okusinziira ku kye munnyonnyodde omukadde addewo ekkanisa weeri oba akibishopu ateese nabo bajjewo ekkanisa yo ekkanisa wagiwadde omukisa okugiwuliriza. Obulabizi bw'emikono buddiza minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja omuliro ku kiragiro kye yakoze ng'alagira Ssaabalamuzi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu okumenyawo ekkanisa ya St. Luke Town Church Kirangira esangibwa mu kibuga Mukono. Minisita Mayanja yasinzidde mu lukiiko lw'abatuuze lwe yatuuzizza ku kyalo Kirangira ku lunaku olwokuna n'alaga obutali bumativu olw'obulabizi bw'emikono okumenyawo amayumba g'abatuuze n'okusendawo ebibanja byabwe olwo ne buzimba ekkanisa gali kwoleka nga tebufuddeeyo ku bantu abanaku abaali babeera mu kifo kino. Kubanga yaleeta complaint ye yasooka nga ndi wano najja wano ku district bona ne bishop yaliwo n'abalala bonna baaliwo era ensonga yenejja omukulu w'ekkanisa oyo Reverend ne mugamba nti jangu mu office kubanga gwoli mukulu wa kkanisa tuwasiira ekkanisa jangu mu office teyajja ono nandite ebifaananyi ebyenyumba ye neŋŋamatira bayino ne mugamba nti kale kajje kategeke puroguramu nja kujja waliwo n'abalala bankikolebwe yagenze okudda ng'andaga ebifaananyi nti ennyumba bagimenye nti ani agimenye Church of Uganda Reverend we bagimenye olwaliwo njagala ntuukawo wali we bagimenye ate nkuzeeyo ku makaago nti agezesaako kyakola okulonjoola ensonga zino tiso ndowooza nja kukutwala nkusomese amateeka pulezidenti nga bwe gannyonnyola naye kakisebwe emyaka 10 egiwedde nga 22 August 2013 2013 Pulezidenti Museveni yayisa ekiwandiiko ekisalawo olusalawo Ssemasalo wakati w'ow'ekibanja n'ow'ettaka tofaayo oba ow'ettaka oli wa kkanisa oba oli wa Kabaka wa Buganda oba oli Ssaabataka Ssaabasajja Sudiru Lupaleria wat Nagagga Nabinojjo kino kyasalawo kyekisembayo ekiwandiiko ekyo ekya pulezidenti bulijjo ntambula naye kati kindi mutwe lwakuba sirina nandibadde mbasomera bwe ndifuna kiseera ngenda kujja mbasomere naye kisinzira mu kawayiro aka constitution 237 akawayiro namba 8 section kagamba nti ow'ekibanja alina security of occupancy kyalina obwannannyini ku kibanja kye obutakwatibwako ow'ekibanja security of occupancy kiri mu constitution akawayiro namba 2 kagamba nti etteeka lino lye lisinga amateeka gonna obukulu ekintu kyonna ekikontana n'akamu ku bwawayiro buli constitution kiba kifu kati kali akawayiro kembagambye 237 kagamba ow'ekibanja
oba ekibanja ekyo kiri kuwa kyapa kya Mailo, oba ekibanja ekyo kiri kuwa kyapa kya Freehold, oba ekibanja ekyo kiri ku leasehold, ekyo tekimukwatako. Ye ekibanja kye abeera nakyo mirembe na mirembe na mirembe, bwafa bakisikira ayinza okitunda bw'aba ayagadde kikye ku bubwe. Abatuuze bategeeza Minisita Mayanja n'abakungu batambudde nabo okuli n'ababa mu ofiisi y'ebyettaka nti omusumba atwala ekkanisa eno Reverend Rogers Kityo yakkira ebibanja byabwe n'abisendawo na buli kimu ekyaliko, olwo n'atandika okuzimbawo ekkanisa mu biseera eby'omuggalo gwa COVID-19. Emmanga waliwo tugenda waliwo omwami Kasango y'enju ye baagimenyawo, naye ne kyaki yennyini weetudde waliwo abakireimingirawo bannannyini bibanja abo bo tugenda bakola tutya? Kyaki akamala olukiseera ki? Naweza myaka 5. Kyaki ku nsi kuno eripresentinga Yesu Kristo? Yesu Kristo yagaana obubbi. Eyo si kyaki aky'abantu kutabyagala obwekufunira. Ow'ekibanja olina okuba ng'olinako emyaka 12 oyo ba protected nga constitution yali, oba nga waliwo mu ngeri eyaliwo eyafuuka mufujjo eyava ku lubereberye nti asikira ng'emyaka egyo. Bw'oba nga baddewo ekibanja newakubadde gwe kyakyo mu Uganda gw'olina ekyapa tolina buyinza kuyingira ku kikuli. Eyo ennyuma y'ekyakyo mu Uganda abo babbye bubbi kyakyebye erina okwenenya. Onale bunannyini kifo ekyo wuuno kyaki weetudde wuuno n'okwogera takyasobola kwogera. Bo abatuuze balombojjedde Minisita Mayanja ennaku Reverend Kityo gy'abalabizza omuli okubasibisa mu makomera nga n'omu ku bo Sala Nakamya pressure zaamukuba ne mu kiseera kino tasobola kwogera bulungi. Bakuyitani bakujja kodi wano okuteekawo kanisa. So olina kusaba kimulanga kigolina yagala kuyambibwa otya? Bani abalitwala? Kozo tugambye ani erinnya? Tubulira amanya ge dero tubulire ekyakikawo. Yazimbawo ddi? Myaka giringa 3. Mwagezako okukubira ku mulanga? Gezezaako emirundi mingi buli wamu nga batukwata batusiba mu makomera poliisi y'emukono awo. Minisita kyalagidde mukyogerako ki? Minisita kyalagidde nze sikiwakanya namwe era kisanyukidde nnyo. Ebyembi Minisita agambye nti kyewuunyisa okulaba ng'ekkanisa eyandibadde eyaniriza buli muntu ate ekuumibwa bakuumi ba mmundu ng'ate n'amateeka gagaana ettaka lyonna eririko enkaayana okukuumibwa abasirikale ab'ebitongole eby'obwannannyini. Ono nasinzidde wano abasirikale ababaddewo n'abakwata n'emmundu zaabwe n'abateeka kabangali ya poliisi ebaddeko abasirikale ababadde bamukuuma n'agenda nabo. President yakirangirira contested land tekuumibwa basi private security. Kakati eno engeri bano gye bajjamu ab'ekkanisa bajjawo ebibanja that becomes contested land tekuumibwa security. Kakati ndagirani saagala kumulagira naye sirina kigambo kyenyinza kukozesa ye special assistant kola enkola yonna ab'esecurity wano bonna baveewo bonna bagenda abantu babeera olina kyokyogera. Era mbadde nkibuuza mukama wange nti kyendowoozesa okukola kituufu nemubuuza bano olusi be batta abantu nemukola wano akavuyo mwagala kutwala ttaka bano ne bakuba amasasi kati ye poliisi ekimanyi nti bano abantu bali wano kati katubazeeyo batubuze lwaki tubajjeeyo tujja kubanyonyola lwaki tubajjeeyo ensonga zigonjolwe bano tubazaayo ku ofiisi yaabwe koze twagala tuve wano tuleseewo ab'emmundu
nnyo tuli mu baziga tuyingirirwa abatemu bo bayitya mu poliisi babakomyewo mu mateeka amatuufu lwakuba tetumanyi lwaki tubaseeyo poliisi ebuze lwaki tubatutte eno kanisa yabantu nze sirabako kakanisa gye bakuuma wali mulabya kanisa gye bakuuma ensonga lwaki ekuuma kanisa yabantu kale ekyo mukiwulidde ensebo wabula nga bwe buli obuvunaanyizibwa bwa Kyaggwe TV olunaku olwaleero enoonyeza atwala ebyettaka mu bulabizi bw'emikono Reverend Godfrey Sono ng'ono aliko by'ayanukudde lwaki ogendera ku lugambo Mayanja ku ttaka lino okusinga okugendera ku bituufu kubanga ekikwata ku ttaka biba biwandiiko so si lugambo era kyewunyisa minisita okubanga okyagenda n'olugambo lw'abantu kyenyamiza okusiza ku ggwanga lino lye tulimu olwaleero ng'ekkanisa eya Church of Uganda tulina organized leadership mukulembeze ekigwa ali osinkanyeko ku nsonga ezo olyoka ogabe kanisa weeri Archbishop agijewo omukadaddewo kanisa ettaka tebaligabanga abagaba bijanjalo sebohona minisita waliwo emitendera abantu mwe balina okuyita kubanga ffe twagiyitamu okufuna ettaka eri yenena claiming okubeera nti wa kibanja aleete ebimwogerako ku desk eyo naffe otusabe ebyaffe awo then n'oluvannyuma olyoka osinze gy'onoosinziira mu buyinza bwo bw'ogenda oclaiming ati president yabukuwa ogende nga ogaba ebintu by'abantu nze ndaba waliwo ekyabuzeemu kinene era lekera okupapira ebintu by'ekkanisa ekkanisa tebamaaga gigwira bwe batyo ssebo olina okumanya wootandikira era olina okumanya wookoma ekkanisa erina leadership nga enakugambye ate kontakisi zaffe ozirina lwaki tewatwengeeginze lwaki tewayise ba stakeholders aba church ne babeerawo ku nsonga eno gw'olyoka okeere ku makya ogende n'abantu bonna boogenda nabo kati ffe tukutwalira mu kiti ky'ababulooka era kirabika minisita nabino takyakola mulimu kubanga bw'otunuulira yonna gy'agenza agenda alekayo mivuyo talina issue n'emu gye yali asolovinza okugyako okukyamuukiriza abantu ye n'avuga n'agenda kati yavuddeyo kiki kye yalese ku ground bazze ne balumba ne bamenya ebikondo byonna sengenge enene kanisa gwe yali yasiba kati expenses ezo zonna ozitusuulamu ku lwaggwe omuntu omu. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.
oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimu oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you